Okuva ekyali wajjala okutuuka ku kiggwa ky'abajulize Namugongo wonna wabadde wakwatiridde namungi w'omuntu. Abasinga ku bano baadde beeyuna okusaba okw'okujjukira abajulizi ba Uganda abattibwa olw'eddiini. Wadde abantu babadde mu kanyigo akatagambika, embeera eno terobedde bakkiriza kugumiikiriza okutuusa bwe batuuse awabadde okutendereza. Munda mu kiggwa abaasuzeeyo empewo y'omukiro bagitadde ku bbali ne beenyigira butereevu mu kutendereza omutonzi wakati mu ssanyu eritagambika. Sista Sarah Kirobe abadde akulembeddemu kwaya okuva mu ssaza ly'e Kotido y'omu ku basinze okukwata abantu omubabiro. Ssaawa ya mmisa bw'etuuse bannaddiini okubadde n'abasumba bwe batyo ne basimba ennyiriri okutuukira ddala ku olutaali mu kujaganya okuva mu balamazi. Omusumba w'essaza ly'e Kotido Bishop Gusipe Philippi yakulembeddemu okusaba kwa leero. Wakati mu mizira okuva mu balamazi, Bishop Gusipe avumiridde ebikolwa eby'obulyake okutulugunya abantu byagambye nti singa bivaawo Uganda yakugenda mu maaso. If we say no to corruption, Uganda will become an honest country. If we say no to injustice, our community will become a peaceful community. If we say not to division, then we shall become united and in peace. Yes, abasumba w'essaza ly'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga bw'abadde ayogerako eri abakkiriza alumbye bannayuganda abagufudde omuze okwenyigira mu bikolwa ebikontana n'emmoto y'eggwanga. Before I go into steal or to murder, ask yourself, am I killing for God and my country? Am I robbing for God and my country? Am I quarreling for God and my country? Wabula eky'obutabawo kaabuyonjo zimala ku namungi w'abantu abaddeyo kyennyamiza Ssaabasumba Lwanga bw'atyo n'asaba abakkiriza batandike okubaako kye bawaayo okutereeza embeera eri mu kifo kino. Ku bantu bonna ababaddeyo kaabuyonjo zibadde 3 zokka ezikozesebwa. Ate ye Pulezidenti Yoweri Museveni nga y'omu ku beetabye mu kujjukira abajulizi agambye nti kikafuwe abatujja okutabangula emirembe egibukadde mu ggwanga n'asuubiza abantu bonna abali ebweru wa Uganda obutabaamu na kutya kwonna okujja kuno. Kuno kwagasa ekyokwongera okulaba nga Ssemazinga wa Afrika yeegatta okusobola okukulaakulanira wamu ssaako okulwanyisa enjawukana ezaleetebwawo bakyeruppe. Although there are a lot of problems, all sorts of criminals who want to kill people, but we shall defeat them and guarantee all our brothers and sisters in the region that Uganda is a peaceful place. You can come here anytime. Okusaba ku kiggwa ky'Abakatuliki kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde bannabyabufuzi ssaako nnamwandu wa Julius Nyerere eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania. Nga buli kintu ekiriko entandikwa kituuka ku nkomerero n'okusaba okubadde kugenda mu maaso olwaleero wano ku kiggwa ky'Abakatuliki nga tujjukira emyaka bwe giweze 50 bukya abajulizi ba Uganda balangirwa mu lw'abeesiimi eyo myaka gya 1964. Okusaba kw'olwaleero kwetabiddwako abakkiriza ab'enjawulo okuva mu bitundu ebitali bimu ko n'ebweru wa Uganda. Naye wanooka ebijaguzo siwe bibadde nga ne ku luuyi eri olw'Abaprotestante nayo ebijaguzo bibadde bigenda mu maaso. Wano nsigadde ndi Julius Senkandwa ne kankuwe muganda wange Solomon Kaweesa abadde ku luuyi olwa Protestante naye atwe ng'ebyayo bwe bitambudde.